Ibra Kayemba y'omu ku banyiga ebiwundu oluvannyuma lw'okukubibwa emigoba nte abagambibwa okuba abawagizi ba Hassan Mukiibi Sserunjogi omu ku bavuganya ku kifo kya Bukomansimbi South nga bamuvunaana kuba na kifaananyi ky'omubaka w'ekitundu kino aliyo Geoffrey Kayemba Solo ku pikipiki ye. Oli abaana be ne bajja natandika okugamba mmwe lwaki mutadde wano ebifaananyi nga bali laale yaffe eri wano mbabuuza bannange piki yange nze mukisanzeewo nze nensimbula nenye mba ntuuka bwe nti ntambula bwe nti batandika kunkuba miggo bankubye emiggo okweyambako okudduka nagudde bugwe. Kati Ssaalongo yabadde ali ku pikipiki ye ng'alinako akafaananyi kaakayemba Solo ng'asiimula pikipiki ye n'asiimulako akafaananyi ako. Olutalo lwatandikidde Ssaalongo Kayemba. Kati olutalo lwatandikidde awo omubaka yennyini yavudde gye yabadde najja ate n'akwata ono asiimula piki. Kayemba atenda embooko ezaamukubiddwa nga mu kiseera kino alina obulumi kumpi buli wamu. Eno yonna mu mugongo yonna mu kifuba n'omutwe balese bagwasizza. Nze nakomye otegeera nga ngudde wansi saze mutegeera ntegedde ssaawa 8 ogw'ekiro. Yazid Kakooza naye teyalutonze bwe yabadde ataasa munne Kayemba eyabadde akuba olw'ekifaananyi ekyabadde ku pikipiki ye. Kati nze okunkuba emiggo emingi ennyo nadde ntaasa Ssaalongo Kayemba nga bagenda kumutta busi nga yaawedde. Joseph Bukedde olutabaalo luno naye alunyumya aluddiŋŋana. Omukulu yatuuse akwata kifaananyi ng'ayuza. Koze kwe kugamba omukulu ne mugamba naye ekifaananyi si buzibu oyuza kya bwereere. Mama ninge yabadde atankudde ennumba baakubye nze singa teyabadde kkojjooli nadde mufu. Nabadde mufu nagenze sikyategeera okuntuusa ewange. Agnes Nassaka nga yabadde akwata ebigenda mu maaso ku ssimu ye naye yakubiddwa mizibu nga n'essimu ye yayasiddwa ne layini ye n'etwalibwa. Ne mbagamba nze saategedde nti oba tewali kukwata kintu na kimu. Olwamaze ne banga bisiimuule munadde njeyo essimu bisiimuulayo no yajja eno oluyi ne bansika amagulu mukazi najja eri omuggo n'ankuba kati awo sazzeemu kumanya nnyo byazzeeko nendaba oli omusajja eyankubye. Ne mugamba essimu yange eriwa mwani mpadde lwaki yayini nangamba gwe tukubye na mpola mpozi onoonya tukwongere. Yasini Mubiru agamba nti abavubuka bamukakkanyeeko ne bamunyiga amaka. Nze byange tebyabadde nti bya biwundu byabadde bya munda. Omwami oyo bampisiza bubi abantu ebyo yabadde nabo okunzija gye nabadde banyize mu bifo byange ebyekyama ne bancunya ne batuuka n'essaawa kinteeka mu drone bankinyuze mu drone yaabwe. Nendaba nga ntaasaani Bukedde era Bukedde nange ne banjiikira ne bankuba mu n'emiggo n'amataffaali nalabye abavubuka baweze nga 15 nga siibasobole nange kwe kuteekako ki kakokola tondeka nnyuma. Abatuuze basinzidde wano ne basaba abakuumaddembe okubadduukirira. Tusaba gavumenti etuyambe. Abalala bonna bajjayo okubayo laale bajja n'abasirikale n'abakuba emiggo. Naye nga tusaba gavumenti etutanziike mukkakkanye emugyeko amagye gaatambula nago kubanga bwabazze mu kampeyini teruba lutalo. Tugezezzaako okunoonya Hassan Mukiibi okutunnyonnyola ku nsonga zino wabula ng'essimu zaffe tazikwata. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Masaka Twakasirye avumiridde ebikolwa by'abeesimbyewo era n'ategeeza nga bwe batandise okunoonyereza ku nsonga zino. Tuguddeho fayiro ey'awamu gye twandiise gino inquiry file okumanya ddala ki ekyabaddewo naye nga muyinza kukyagenda mu maaso. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.